tugenda kakolera essaawa emu n'ekitundu yokka then tulyoka tugende mu maaso. Nkusaba okisharingira akatambi kano katuuke ku buli muntu yenna aba talina mugguukiro access ku page eno. Olina option y'abantu 10 sharingirako 9 emu esigadde ogiteeka ku account yo ku page yo, buli muntu asobola okubanga alabira ku page wa account yo nga talina mu access ku page eno. Kale nga bulijjo bwe mmala obabuuzaako ngenda batu bamumpitira abantu bano wammanga. Njera mumpitira president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ajje ku video eno. Njera mumpitira Saaluga Mulengejja, mumpitira Mathias Mpuuga Nsamba, Yoseriti Bahabulwa, Didigi abere ku video eno. Njera mumpitira MC Cats. Njera mumpitira MC Cats oba mu ngweta Edwin Katamba abere kuno. Njera mumpitira no Big Size eita Big Size Bebe Cool oba Moses Sala abere ku video eno. Njera mumpitira wano Kaabona Kambata Eddie Kenzo abere ku video eno. Abasigadde bajja tusanga tutambudde olw'ensonga mbaga tulina essaawa emu n'ekitundu okufundikira akatambi kano tulyoke tugende mu maaso. Bwe mmala obbasaba okumpitira abantu abo ngenda kusooka kubakulisa mwenna basobodde okuyita mu mwaka omukadde ne mwingira omwaka omupya. Mukulikeeyo omwaka omukadde mwe bali kuyingira mwaka mpya. Mwenna abafunye ebirungi muyisengalo mu maaso mubaza Mukama Katonda. Abafuniddemu ebizibu alina mumusabe omwaka omupya nga muguyingidde buli kimu kisobola okuba nga kitereera. Kubanga mukimanyi nti ensi kukola sikuleekaana, y'ensonga lwaki nti buli muntu yenna aba alina okukola. Alright, bwe mmala obbakola ki obbaagaliza omwaka omupya omulungi ogwa 2025 lunaku z'omwezi lumu omwezi ogw'olubereberye omwaka 2025. Ngenda bbawo akalowoozo, bwe tumala akalowoozo tusimbule video butereevu. Saagala saategedde. Akalowoozo ka leero njagala kagende eri Bannayuganda yenna gy'oli. Akalowoozo ka leero njagala kagende eri Bannayuganda yenna gy'oli. Njagala okawuliriza bulungi nnyo kasobole okukka muvi n'oli gy'anaaba akasanze yenna kajja kuba kamutuukako. Akalowoozo ka leero ngenda kabulira buli muntu yenna asusiza emyaka 18 ng'ali mu kukola n'abo beefudde ngalo buna ne batayagala kukola. Lwaki? Ffenna bwe tuzaalibwa tutuuka ekiseera ne tukula ne tutandika obulamu bwaffe ne tuva mu maka g'abazadde baffe. Eri abayitamu, eri abaseebengerera, eri abalemererwa ddala. Naye nga omuntu okulemererwa kiva ku nneeyisa ye n'obunafu bwe. Kati gwe muganda nga yenna ali eyo ng'omanyi nti okazaala n'onoonya ekigulira amagala eddiba n'obeera nga oyiseemu, genda mu maaso totunula mabega. Saagala nnyo ebiseera ebisinga owa omukisa abantu abaalimwa nga mwatandika mwenna. Omuntu oba nga yalimwa nga mwatandika mwenna n'ogezaako musika omukono n'agaana okutuuka w'oli, wemuwalanga nnyo kubanga ekinaavaamu kijja kubeerera kya bulabe ggwe ng'omuntu, olw'okuba nti ajja kulowooza nti gwe olina ekintu ekyenjawulo ky'okola okusukka ku ye kyalowooza kyakola. Kati ngenda kugamba bwe mba nga mwatandika n'omuntu bakusoma gwe n'obeera successful ye n'abaako waakwamira olw'ebigendererwa bye n'akusanga oli ku ddaala eddala n'ogezaako musika omukono n'agaana. Nkusaba munnange omuntu oyo mwesonyiwe, kabugo kakadde tekaggwa mu buloolo. Omuntu obanga mulogo tosobola musabira naawona bulogo. Omuntu obanga mubbi tosobola musabira kuggwa mu bubbi era asigala mubbi. Omuntu obanga mutemu taggwa mu butemu era butemu musigalamu. Kanjala kugamba nti gwomanye enfumita tomulinda kugalula. Nkiddamu gwomanye enfumita tomulinda kugalula. Kola ebikwatako genda maaso kubanga abantu abasinga obungi bafunye ebizibu okuyamba kulungi nnyo. Naye ng'omuntu omumanyi nti ono ye ne bw'ona omuyamba lwakiri akozesa ssente z'omuwadde okugenda okugula eddagala ly'abasawo Abaganda akologe, genda maaso kubanga buli omu alina kukola kuyitamu. So wenja okugambira mu kalowoozo ka leero munnange kola ebikwatako okusinga ebitakwatako. Abantu bangi balemeddwa si lwakuba nti balina okulemererwa, no, bo bennyini nga beeriddemu olukwe
nibeefuula kye batali ate ne batandika okuvumirira abo abaafuuka kye bali olw'ensonga nti beewaayo okukola. So toddiranga bunafu bw'obbonereza muntu olw'ensonga nti obunafu bwa muntu ng'omuntu ate abaasaze okubeera omunafu. Omuntu abasaze okubeera w'amaanyi era ajja kubeera w'amaanyi era ajja kuyitamu. Ne bw'onookwata ensimbi z'omuluge omala bya mbulago togenda kumusuula kubanga Katonda gwe yawadde wattu n'ennume ezaala. Kati gwe Katonda gw'ataawa nga weesuulako wejjako kitegeeza ntojja sigala ng'era oli mwavu mu bwongo n'embirowoozo. Ke kabadde akaloozo ka leero. Ngenda tusimbula vidiyo ya leero tutandike mpola mpola. Ngenda kusooka kuyisaawo security alert eno nga tugenda ku vidiyo. Njagala kuyisaawo security alert nga tugenda ku vidiyo ya leero. Mwenna bannayuganda mwenna gye muli naddala bali mu Buganda mumpulirize nnyo. Eno security alert njagala buli omu agiwulirize nnyo. Mwenna bannayuganda mumpulirize nnyo ne bannabyabufuzi naddala b'ekibiina kya National Platform mumpulirize nnyo. Eno security alert. Mwalabye Yoseeri before nga temunnaba Yoseeri. Mu mwezi ndowooza nzijjukira gwali gwa musanvu awo. Najja ne mbagamba nti Museveni apulaninga bwe tutuuka mu kalulu batandika okukwata buli candidate yenna owa National Platform aleme genda kwewandiisa. Bo bayiseewo abaabwe unopposed oba bayiseewo abwe nti obudde bugenda okutuuka okuta nga bamaze okuwandiisa abaabwe. Nakibagamba bajjukira obulungi mwaliko wano. Abaaliko wano mujjukira bulungi wandika nti waliko nayogera ekintu ekyo. Nti Museveni ateekateeka bajja tuko kutandika okukwata abantu bonna bagenda okwesimba okukadya National Platform okuva ku LC3 okutuuka mu member parliament bajja bakwata nga tebagenda bakkiriza kwewandiisa. Ekyo nakibagamba bulungi nnyo. Kati olunaku lwajjo bwe yazze okwogera saategeeza nti yazze n'okwogera. Yazze n'agamba nti tagenda kukkiriza bapoliisi kuwa baziba misango gya Naggomola beyiro okubata kebere kooti era n'akikola ajja mu bendegera. Ekyo yabadde asindika message nga ategeeza abantu be abalina okukola omulimu ogwo nabaga nti bwenjogera ekintu wanezija ne mwabya. Asooka n'ateekawo ebbanga ne baba nga abakyerabidde oluvannyuma lwakizza. Najja n'enjogera ebigambo nti bateekateeka okutandika okukwata abakulembeze bonna bagenda okwesimuka lya National Platform babadideyinge bamale bawandiise abaabwe gwe bagenda okukuta nga tokyasobola kwesimbawo nga bali bayisemu unopposed. Kati erikuva mu gw'omusanvu okutuuka olwale badde bakyewala. Yazze n'akyogera lunjejjo wadde n'akala ke yasooka okwogera ngu agenda kukwata abali b'enguzi mu gavumenti no si bali banguzi. Ye yennyini alina osooka okwekwata ne famire ye n'abaasembayo kulya enguzi nga Mpuuga n'ababba amabati okuli Speaker Anita Amongi Nabbanja Amos Rugorobi n'abalala nga teyabasiba nga baali enguzi nga ne public egimanyi nga teyabasiba. Ekigendwa kiri bwe kiti bo bali mu panic. Kati kye baagala buli muntu yenna gwe basuubiza nti agenda kwesimba ku National Platform bagenda mukwata bukwasi muteeke mukomera nga tebagenda kuwa bondi bakusibe mpaka bwe banayisa abantu baabwe balyoke bakikola. Ndoza mwategedde bulungi nnyo. Yazze n'akyeyogera naye nga nali nakyogerako omwezi ogw'omusanvu nzijukira bulungi nnyo. Era ndowooza video okutandika n'olwa guno omwaka omupya video sigenda kusangako tayito no. Ngenda kuteekako ennaku z'omwezi lwengikoze ngiposting. Baba nteekako tayito zibuzaabuza abantu n'ennaku z'omwezi mumanyi nti nzija olwokusatu olwokutaano n'olwesande. Kati okutandika n'olwa video ya leero ngenda teekako butesi ennaku za mwezi njite naddala ku YouTube ndyoke njiteekeyo mujja goberanga ennaku z'omwezi ezo mujjemu information kye mwagala. Kandi zomu kitegedde bulungi nnyo. Yazze jjo n'akyogera mu message yawadde ye tutaategedde n'agamba teri kuwa bondi. Kino akitegeeza kuba bagenda kukwata abantu. Kati wano wali kulero kombeso wano. Mwenna bannabyabufuzi abagenda okwesiba okukadya National Platform mwegendereze nnyo. Oba olina omuntu akubanja, oba olina omuntu akunoonyako olutalo, oba ekintu kyonna ekyekuusaganya ku nkaana z'ettaka biki mwegendeze nnyo kuba nti muli kirimi nnyo kubanga banaatera otandika okubayiga omukomba balye. Ekyo nga kimaze. Mu biseera by'amalya ga Christmas ne mu kufundikira omwaka guno Yoseeri Tibaabulwa ya deploying amagye mangi nnyo okwetoola Buganda yonna era mwagalabye. Unfortunately amagye ago tegagendako demo barracks gagenda kusigala mu bantu n'amala gambale engoye za civilian gabulire mu community zaffe.
gagenda kukola gatya omulimu gwago gwa kwefuula kweyita kigatali bagenda kwefuula ba civilian nenga bayine emundu maka gaabwe gye bagenda okupangisa ngera singa agwawo ekintu kyonna be basooka okukola obulabe ku bantu abali ku kyalo. One, gwe wenna Munnayuganda ng'oli mu Buganda ng'opangisa oba oli landlord, omuntu yenna g'obadde tomanyi najja buza okusaba ennyumba weegendereze nawe omupangisa munnanga ali eyo. Bw'osanga mupangisa munno nga mupya tomanyi gy'akola, tomanyi ddi lw'akola, ayingira kiro, olumu abeerawo, ebintu bye tebitegerekeka, ali awo yeebuzaabuza ng'afukaana batomanya be basirikale bonna be batadde ba deploys across Buganda bagenda kukola omulimu ogw'okusindika information eri Museveni n'okutandika okusipayinga ku bannayuganda bonna. So njagadde nkibategeeze ng'obudde bukyali mu security alert mutegeere ng'obudde bukyali. Bino bye tubibagamba ne mwebuzaabuza ne mala ebituukawo ne musirika. So kati nkibagambye nakyo mukitegeere nti amagye ge baleese ku nguudo gonna tegagenda kudde mu barracks. Wabula gamba genda gagamba gaggimu engoye bagawe ssente gatandika okupangisa ku mizigo gabe nga gafuna information neggwe mwegendereze nnyo bannayuganda abali mu Buganda, strict abali mu Buganda, kubanga eno enteekateeka yakoze eki yawedde. Security alert ewedde, kati tutandise akatambi ka leero. Tukatandikidde wa gwe wenna Munnayuganda era nga oli mukkiriza naddala mu kereziya y'Abakatuliki. Ebintu bingi bitambula mu kereziya y'Abakatuliki ebuna wonna naye tebifulumizibwa. Nga bwe tuze tubagamba nti Museveni ng'akozesa abantu abamu baali ku lutinga abantu bangi nnyo mu bufaatha mu sisita, era omulimu gw'okutulugunya n'okutta abafaatha n'okubamalamu ekitiibwa kugenda mu maaso mu ekereziya. Gana mwoli mbali temugamanyi naye kangu bagambe. Munnayuganda munnaffe ate nga muweereza wa Katonda abangi gwe mumanyi nga Reverend Father Magembe ow'e Bukalango. Nkiddamu, Munnayuganda munnaffe ate nga muweereza wa Katonda abangi gwe mumanyi nga Reverend Father Magembe ow'e Bukalango. Reverend Father Magembe ono yaweebwa kanyookawulire emyezi 2 n'ekitundu emabega, era embeera ebadde mbi nnyo n'atuusibwa okuba nti ayambibwako Archbishop wa Kampala bamuddusa mu ggwanga lya Italy okufuna obujjanjabi obusookerwako, naye yasobodde okuddizibwa mu ggwanga Uganda asobole okuba nga yeeyongera okufuna treatment, naye era embeera yembi yakomawo ndowooza 22 omwezi ogw'Okwakubiri mwaka 2024, naye ng'embeera ye mbi teyeetegeera olw'obutwa obwamuweebwa. Y'ensonga lwaki temwalaba ennyo na bikujjuko biri Bukalango eyo, olw'ensonga nti omu ku badde bakulira ekiwayi ekyo yaweebwa obutwa, naye tamanya ani yamuwa obutwa. Kyembagambye nti ekereziya yajjulamu enseekeezi, nawe gwe wenna ali eyo we batuuka okuweera musajja wa Katonda obutwa ate nga si yasoose. Munnange nkusaba weegendereze nnyo, ensi gye tulimu eri abasajja bajja mu Uganda okugisaanyaawo nga baagala kujjawo bannayuganda bannakabala bateekewo enseekeezi zaabwe ez'Abanyarwanda. Zikigambo sikirumamu, nkyogera Banyarwanda. Kale gwono Omukatuliki ali eyo, nkusaba mbi osabire Reverend Father Magembe ow'e Bukalango yaweebwa kanyookawulire, mbeera ye si nnungi olw'ensonga nti obutongo bumanyi bulungi nnyo engeri gye butambulamu ne gye bukolamu. Kale abaladde omulaba munoonyeeko, mumusabire muteeke mu bitambiro by'emmisa, embeera bw'eti bw'etambula. Right. Tutandikire wa video yali egenda kubeeramu ka violence akatono ne information. Kati njala tutandikire wa, njala tutandikire wano. Abasinga obungi nakola ka video akonadde nga ali mu t-shirt ya green gye nakola nga 3 naye mbagamba
abaganda baffe bonna ab'enkyukakyuka ba National Platform n'abanagenda mu nkuuka mu Lubiri e Mengo mwegendereze nnyo olw'enteekateeka eyabadde ekoleddwa Wasanya Kawo Charles Peter Mayiga, Mathias Mpuuga Nsamba ne Mutegesi w'Evulu Abitex ne bannaabwe bwe badde baagala okuzannyira akabadike by'obufuzi okusiiga Robert Kyagulanyi Ssentamu ettoomi n'ekibiina kya National Platform ne People Power kibadde baagala okuzannyira mu nkuuka. Era bwe nakoze video eyo ne bakomrede abalwazi ne bongerako okusinza ku information yadde bazo okusaturatinga era mission yaabwe yagudde butaka nga badde bagitegese kubanga badde bategese nti bakole fujjo either mufiremu omuntu omu ku babiri badde bamaze okusqualinga golo nga badde bajagala olw'ensonga badde bamaze okukibala nti bagenda kiteeka ku National Platform ne People Power kisige erinnya ebbi era Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform mu Buganda. Naye unfortunately Katonda yatuyambye abantu abasinga obungi mwabalabe naye oyagala okutegeerera nti bye nayogedde n'abalabe bayogedde information yabadde entuufu. Time yatuuse ne batandika okukuba obucupa. Bwe baakubye obucupa mwalabye mukulu Abe Mukiibi najja nabaga ataddemu okukuba obucupa yenna tugenda kusiba ngenda kusindika poliisi ekkwate. Abe Mukiibi nga yayogera ekyo ne kiggwa. Bwe kyawedde abayimbi ne bajja sigenda kwogera nnyo ku byabayimbi abayimbi ne bajja kubanga buli performance gwe mulimu gwabwe ne bayimba mpaka mission we yabadde ino okukolebwa. Mission yadde ina kukolebwa etya mwalabye enkuuka zemulabidde emyaka kati gigera mu 20. Enkuuka tebeerangamu bayaayi banyakula masimba kuba bantu kyabadde mu lunaku lwajjo nga mulimu abayaayi abali mu kuyita mu bantu banyakulo bakuba okubajjako buli kye balina. Essaawa ze kyatandikiddeko ba organizer bennyini babaddewo ku stage nga balaba wabula tansooka enkulaga omanyi buli kimu twagala tukulaga obujulizi sitwaga oli agementi gundi yayogedde nga tewali bujulizi. Ono yabadde Abe Mukiibi obucupa mulekeraawo Bradi nja kulagira bakugjewo nkiddamu nja kulagira bakugjewo bw'obagga okulira ekyo nja kulagira abasirikale bakugje muleke kati bw'agamba nti muleke ne babaleka obudde bwe bwatuuse bo baali baagala okukolera effujjo ne bakuba abantu kuba kano ka video ketufunyeeko wadde live wadde bungi tebabutaddeeyo kati laba kano nga bakuba abantu sole sanateekamu audio w'abantu wano njagala ompulirawo Abe Mukiibi ng'ayogera ekigambo kyonna nga bali mu kuba abantu wawuliddewo Abe Mukiibi ng'ayogera ekigambo kyonna misana tuku kati bwadde bukyali misana kati ate ekiro wazze ebibinja by'abayaaye ne bitandika okukuba buli muntu naye nga tewalina omuntu yenna MC oba organizer ayogera ku kukuba bantu nga teri wadde MC yenna ayogera ku kukuba ku bantu naye nga n'emisana oli yagambye tujja bakwata ekyo nakyo mukitegedde bulungi kuba kyadde kiteeketeeke ekyo si kyekikulu. Kati ng'oyagala okumanya olaba obukyayi owabadde mu kivuno kino President wa bamuganye okuyimba teyazze naye muto Mickey bwe yazze ku stage okuyimba vibe neekwata kati ono Abe Mukiibi yabadde amanyi nti Mickey agenda kuyimba ennyimba za Kyagulanyi yazze amugobera natuka n'omugamba okuba akamba namuganduza tuyimba nnyimba za musajja wano nze nawe abadde ku live
mwawulideko nga bazanya oluyimba lwa Kyagulanyi lwonna wandika mu comment nga sinazanya ka video kano mwalabyeko nga bazanya oluyimba lwa Kyagulanyi oba olwomuyimbi yena yayimba oluyimba lwa Kyagulanyi nga bwe batera okukola tewali naye ono olaba Mickey Wine ngajja yamulumbira omuluba ku stage n'amukuba akaama wano eno kojja kazanya kubanga eddoboozi mweriri mulyoke mutegeere obukyawa abasajja bano balina yajja olaba kye bayita obukyayi olwazze ku stage yamugobereddewo ng'amuyita togeza n'oyimba oluyimba luno lwakyago era tewali luyimba lwakyago lwakubiddwa ku nkuuka eyo kubanga babadde bamanyi nti Mukama babadde biragiro tebageza ne bakuba oluyimba olwokankabaddiremu muyinza okuba temwakalabyeko kaako mutegedde obukya abasajja balina ku Kyagulanyi kati mission erije nabadde mbagambye 31st emisana ng'already emaze okufulopinga kuba information twadde maze ogifulumya kane bagaa buli limu byaze ku stage togeza n'oluyimba oluyimba lwa Kyagulanyi batuse n'okugamba Mickey toyimba luyimba lwa Kyagulanyi era tiyaluyimbye which is okay nze ekikulu kye nasobodde okutegera mu kino ekintu nti ekirungi nti abantu abakubiddwa bategedde mission eyabadde enkulu ennyo ey'okwonoona ekibiina kya National Platform kisiga ettoomi yagudde mutaga ebisigadde byonna byabadde mu kuyimba Mukama yamanyi eyagenzeeyo kulikayo mubanyo mubalira ddala kubeerayo ebisigadde tujja kuwulira ebina bivudde mu nkuubo kubanga enkuubo zijja kuvaayo awo tuvuddewo kati wano wenjagalya mukulu gwe bayita MC Cuts ne mukulu Edrisa Musuuza Maroba kwatamu wano nga sina kyamuka tuyoka tugende ku video yaffe ya leero mwenna abadde ku social media olunaku lwajjo mwalaba ebintu bingi nnyo ebyatambudde Yoseri yakozesa abantu bangi ne Salim Salo okujja okuluba president waffe okusinzira ku speech president yakoze ngali makage ngaoyogera kire eggwanga lwa Kyagulanyi Center bakozesezza abantu okujja kukola kikabayita counter attack n'omukulu gwe bayita Cuts we yazena akola okwogera kwe kuno njagala mukawulize bulungi nnyo ngenda musomesa jjategeera batu byayogera bobi bulemenga ffe mwendo ngo tugitunze naye gwaso okututunda bwayingira parliament tewatuyamba wali ku bibyo kadate gwafuna akasuwa akalala akaleeta ssente ffe n'otulekero gavumenti tandika otulabiriza nandika otuteekako obuntuntu balansi otuyingiramu ate gwali comfortable Kamili bwe yajja okusaba kaadi ayingire eyo kwa mwali mwazirunda mwali babiri naye ate n'omukuba ekikono mukulu MC Cut message ye twajulidde bulungi nnyo naye nze ngenda kwawukanako n'abantu abalala bakuvumye ebiseera bisinga siteranye kuvuma nnyo njagala nkubuli ebigawo bino osanga binaakutuukako bulungi nnyo era obifunemu amakulu mangi naye nga mu kyonna kye ngenda okusooka okugamba nga tonnavaayo kwogera mu kamera na kwogera message yo eri abantu gwe kennyini osookanga ne weebuuza nga nze omuntu mu bulamu bwange ebbanga lye mmaze nga ndi ku TV kikye nali neekoleddewo ng'omuntu nga tonnalingiza mu ssowaani y'omuntu mwenna ekibatawanya kiri ekigambo kimu mwebuuza ekigambo kimu omusajja ono yakikola atya okutuuka waali kye kibuuzo ekibatawaanya
MC Cuts oyolekera emyaka 5 ekyobukulu mukama akyakukuumye ekirungi nnyo naye wagambye nti Kyagulanyi yakutunda nani mu kisookera ddala yakutunda nani MC Cuts Kyagulanyi yakutunda nani ekisookera ddala twawule kye tuyita master of ceremony ne artist wagambye nti Kyagulanyi yabatunda nani gwe kennyini ng'omuntu werabidde ekifo kyo ky'olimu oli Sekamwa master of ceremony MC era weyita MC Cuts MC abeera Sekamwa kwogera ku ekyo kyebamugambye okwogera kuba ekinabeera ku mukolo kyokka gweoyogerako nti yakutunda ono artist abeera content creator kati soko ya ule binga bino bibiri wakati wa MC ne musician ba ne artist kubanze gesigenda kuvuma njagadde nkusomese ekigambo MC kitegeeza master of ceremony gwe mulimo gwo kyokka musician oba artist abeera content creator kati mukulu Cuts nga gwe MC waliyo tutobudde ne weebuuza emirimu gy'emituufu gyeki bw'oba toli content creator kitegeeza nti olina okwezuula ekituufu kyo ky'oli kubanga oli MC oyogera bwogezi wabula Kyagulanyi bw'oyogerako content creator he creates where you criticize oba you analyze that is your job so yawula gwe MC ne musician ba ne artist muli bantu babiri banjawulo kati yakutundira luddawa kubanga Kyagulanyi taberangako MC nti yatunda kampuni yammwe eyabasekamwa no ate nawe toberangako artist nti mwalina joint stock company Kyagulanyi n'agitunda yakutundira luddawa ekyo kikya muganda wange bakusindika mu mazzi amaavu gotajja kusobola ekirala wagenze n'ogamba nti Kyagulanyi yabeera mu parliament alina kyeyabayamba nga abantu bali mu music industry mukulu ndowooza njala kutegeezaako na kino kitegeere music industry ya Uganda tetandikidde ku myaka gy'onootera okuweza 5 music industry ya Uganda erina emyaka egigenda okuwera 10 owulira era Kyagulanyi yabeera mu parliament emyaka wagindaba 2 naye njagala kukujjukiza ekigambo kya corporate olwaliro mu Uganda naawe kennyini agamba nti olwanira music industry gwe kennyini bwe bakubuuza corporate tosobola ginnyonnyola bulungi gitegeeza bantu kati ndi wano okutegeeza mukulu MC Cuts nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oba president wange omulonde si ye musician oba artist asose mu parliament nga Kyagulanyi tanayingira mu parliament eyo njala kujjukiza waliyo ba artist ne ba musician baaliyokko naye lwaki bo mubadde tembabuuzanga ekikwatagana ku corporate music industry era kanzoke nkujjukiza music industry egenza okuba nti ekwatibwamu gavumenti nga emaze okuvaamu omuntu abasukkulumyemu entegeera najja ne yeesimba ku office ennene eyowa president ne bagamba wait a minute nene esobola okuvaayo abantu wane waavu obuzibu kati muganda njala kujjukiza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ekebwe ntanayingira parliament mu parliament omwalimu Katolo Bwama yali musician yali drama actor yali song producer yali ayimba yali director Katolo Bwama yaliko mu parliament nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tanagiyingira watwala time n'obuuza Katolo Bwama bakoledde ki omugenzi Paulo Katolo Bwama tugenze maaso waliyo omukyala Rachel Magolo wa Firigo Band yayimba Obangayina yaliko MP watwala obudde n'obuuza Rachel Magolo wa Firigo Band Obangayina nti why music industry wagikolerako okingo kyali MP nage sigenda kuvuma do kujerega wabula twagala basomesa mutegere nti bintu bino tubigoberera ate tubadde banga ddene nnyo nsoose ku Katolo Bwama yali director music producer music songwriter buli kimu nga akimanyi yabakolera ki music industry 0 nenkugamba Rachel Magola owa Firigo Band yayimba Obangayina yali MP mwamubuuza ku ya corporate no ekyo temukibuuzangako
tugenza ko Peter Sematimba you are watching mwana nawe kanso kenkuzeni wa Peter Sematimba olabe linda ko nkuzeni wa Peter Sematimba mayinzi byange embeera nabyo wano okujjonga namu delete nze wano twasabye mulanga ali mukuzina mazina wano ali rodda Peter Sematimba aliwa Peter Sematimba samdalitenza kweli samdalitenza Peter Sematimba linda katono nnyo wano mupego dakiike mwayibu bana bantu bakusomesa mune betatu basomese bategeere ensonga zino nga bwe ziyimiridde honale bunyinza okufuna naye nja mufuna honale Peter Sematimba nja mufuna akakulage wano okay ebyo tulina okuluwa kubaka video sikalina Honorable Peter Sematimba yali muyimbi yali MC yali radio presenter ati yali director yakola ki mu music industry Peter Sematimba yalina ne studio bamukwasa okubera ne studio mu Kampala bayitanga Dungeon Studios oba yali machingi MC no mani kuoli kuno Peter Sematimba yena studio bagitanga Dungeon Studios yali machingi ubakwatira nyimba sort of kakokolo ine nyimba nyingi nnyo zibakwata kakokolo Peter Sematimba yalina studio bagitanga Dungeon kuba bantu bage music industry yone banga dine nga muloza tusaaga tubadde tusirise Judith Babirye yali mu parliament yakola yoki Liso moja eri tumwine yali mu parliament yakola yoki yali musician and artist yakola yoki tumwine tewedabyo tugenze ku Honorable Senyonga Muyanja Senyonga yaliko MP we Mukono yali MP nga tena musician atenga artist yakola ki ku music industry Muyanja Senyonga tugenze ku Sulaiman Chibakoze Madada yali member parliament era nga ne munabya ne artist tugenze ku Nsereko Muhammad MP Kampala Central ne yali musician oba yebisime mental biko babisivu mental police sort of mental police ne mental police kalete wali mental police medicine Nsereko Muhammad mental police yakola wochi mental police Nsereko Muhammad yakola wochi ku cooperative okubanga ne artist bano kumenyeddeko bamenyere bulungi nnyo okitegera bulungi nnyo ndikubali abakadde abaddeyo nga Nuupu Tennajja njagala kubeera loud andikirya ndikubali abakadde abaliyo nga Nuupu Tennajja bengezezzaako okusoma wano mbakudiremu Nsereko Muhammad Mentoni Police Sulaiman Chibakoze Madada Owekitiibwa Honorable Senyonga owe Mukono Muyanja Senyonga Peter Sematimba yaliyo Rachel Magola yaliyo Katolo Wamba yaliyo Judith Babiri yaliyo eri tumwine liso moja yaliyo kigundi bonna baliyo nga ba artist bakola ki kati ebigambo byogere ngomanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu Parliament emyeya cage ebiri navaayo ng'akiikidde bantu b'ekyaddondo teyagenda nti agenze ku ticket yakukiikira abayimbi for information nebe yali ajja ekyaddondo tewagendayo wadde ku campaign trail y'okwogera ekigambo nti wasuza otya ab'ekyaddondo mumpere Kyagulanyi akalo tuwakyogerako so kati muganda ngenda kugera ekigambo kimu nti ebiseera bisinga bw'obanga oyogera omanyanga ekituufu kye kiri MC Cuts omaze emyaka ogenda myaka 3 ng'oli music industry naye nga oli sekamwa master of ceremony you are analyst oba criticizer ebintu bibiri ezo field zolimu either you are analyst oba criticizer toli creator toli content creator so teweteeka mu kifaananyi ng'ense kya sensekere mbu oli muyimbi no toli muyimbi oli mwogezi oli pikkerere just pikkerere
oli pikerere toli muyimbi kubanga omuyimbi ye content creator. You don't create content, you analyze oba criticize bintu ebibiri. Kati bano gwobuuza content creator ye Robert Kyagulanyi Ssentamu, okitegedde bulungi nnyo. Kati ndowooza otegedde woogwa before nga tebanakuwa microphone okwogera kuba gwe mulimu gwo. Sooka otegeere ekintu kye ngenda okwogerako nkimanyi nkiri oba si kiri. MC Kati oli pikerere toli muyimbi. Ompulidde bulungi mu Luganda oli pikerere just kwogera bwogezi gwe mulimu gwo. Ekinyumye n'ekitanyumye gw'okyogerako naye nga tomanyi oli yatutte budde ki kikola. Kati muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu talina ki yali atunze kikyo. Tomuwandikiranga luyimba, temugattangako bizinensi, temwagalako ku mukazi y'omu, temulina kibiina kye mwalibaddemu kya bya buyimbi nti yalina ekintu kye yatunda notatunda nga music industry. Mwe mwalemwa ne mwewaayo gye muli. Ate nyongera okujjukiza nti mulina enjawulo y'amaanyi nnyo. Buli muntu ayina ekyayagala mu nsi kyaba akola mu kadde k'akatuufu. Wafunanga sente n'ogula engatto ya milioni 2 ezo Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubangamu bulooka. Wayambalanga milioni 1 ku milioni 3 Robert Kyagulanyi Ssentamu yagulangamu madinisa. Ompulya bulungi nnyo. Wanywanga zisampagani wezi muyita champagne za mitwalo 5 kakadde. Robert Ssentamu yagulangamu pasipalamu na kwongera kugula ttaka lye magere gwenga sente ozinywa munyi. Okitegeera? Nosula mu apartments ez'ebbeeyi na kati zokyasulamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asonda sente zigula busaabala. Kati buli omu alina ebigendererwa ebibye nti ye yamanyi obunaku bwe naye n'akozesa sente ze ng'obudde bukyali. In fact gwe MC Katsi Douglas Lwanga nsubire Douglas Lwanga ali oke ali yaddeko mu by'omweru mu byenfuna. Danny Mosh MC Mosh wa National Platform mu bakyali mu abasatu musana kugendako ne munoonyerezebwako mu byafo bya Uganda emyaka emituufu gye mulina. Mosh wa National Platform kansala Makindye DJ MC Mosh Douglas Lwanga ne MC Katsi tulina okusooka okubatwala okubasooka okubakeberako emyaka emituufu gye mulina. Kubanga mubadde ku bintu by'okwogera ku music industry ne ku mizanyo myaka mingi nnyo. Naye ate banga lyemukoledde terenkana bintu bye mulina yensonga lwaki mulina akasajja. So mukulu njagadde okukomya awo saagala kuwa budde bungi nnyo. Nze sigenda kuvumanga aba just nkulagizibwa ekintu kyo. Naye ekinywesi ekiri mu kano kenjogeddeko nti gwoli pikerere toli content creator toli muyimbi. Oli muzindaalo. You are just a mouthpick. You are just a mouthpick. So bw'oyogera nti bakutundako ki? Nyumba yo, takalyo, kibanja kyo, kiki bakutundako mukazi wo kiki batunde especially. Kubanga music artist baita ba artist togendayo. Wale baita ba MC ogenda kyenjagadde okugamba awo tuvuddewo. Oyo mumaze tugenze ku mukulu Edrisa Musuuza yayogedde bw'ati. Mukulu Edrisa Musuuza aka Eddie Kenzo onkulamusiza kansubire nti oli mulungi gye baliko gy'otuusaako engalo. Ebiseera ebisinga tugamba nti obutasoma bulimu okuze. Ekituufu obutasoma bulimu okuze. Amanyi bulungi nnyo embeera mw'oyita abalala gye batajja kugimanya naye kangibabuulira olwaleero. Gaayo ono alina diplosoni
oba kyetuyita depression lwakuba tayagala kiraga. Gwe mumanyi oli musuuza nga akyali freelancer yekulebe tebamuteekako kakeegi ng'asala ekirevu ng'ayambala bulungi alabika ne kati yenna ali awo alina depression. 1 ye kennyini ali mbuwambe bwe yeeteekamu. 2 enyingiza n'ensaasaanya tebikyaliwo. 3 bamulimba kyatasobola kuvaamu yensonga lwaki n'ebirevu mulimu y'okusala. Kati gwe bw'ogamba nti Kyagulanyi abagamba nti musabiriza kiki kye yalimba kubanga yabagamba nti ekyetaagisa kiri kintu kimu twetaaga corporate nga corporate ejja kimala kyonna yalimba. Kati gwe ekikutawaanya butategeera lwaki. The fact is tuzze tubasomesa baga nti music industry Museveni yamanya nti evuddemu omuntu amuvuganyiza wandivaayo n'abalala n'atandika okuteekamu sisitimu ya divide and rule atya. Gwe kennyini Kenzo baakuwa federation eyo n'okuŋŋaanya abayimbi bakudduseeko. Ragadi ayina eyiye, Fina Masannyalaze ayina eyiye, Travis gwe bayita Dr. T alina ebibye. Buli muntu alina ekintu ekye kyatambuliramu. Kati kankubuulire ky'oba otegeera olwaleero era otegeere nti mulina okwezula ng'obudde bukyali mwandibadde muwuliriza nnyo Kyagulanyi oba abantu ababuulira. Essaawa zino abayimbi bonna abadde bagenda eggulu ani abadde abakontrolinga? Abadde Dani Kazibwe, that is Ragadi. Nga n'ebbaluwa ze bawandiika okuddamu Jerusalemu sale zina kuyita mu kitongole Ragadi kyakola ki? Kyatwala. Lwaki si kitongole kyekyaki? Ekya federation. Kuba gwe baakumala. Lwaki baakumala? Baakuteeka bakwagala basooka ne bakuggyako omukazi. Bamala okuggyako omukazi ne bakuteekako emisango weegiri ogimanyi. Bamala okuteekako emisango then ne bakugamba nti okuŋŋaanya abantu babakuwe corporate. Yes, ekituufu yo corporate wagifuna. Ekyo public buli omu ekimanyi. Wafuna corporate obeera nayo buli 24/7. Ate njagala kubuuza corporate gyobeera nayo 24/7. Osula mu maka gaayo nga gye yakuwasiza oba gw'owasa corporate eyo. Mbuuza bubuuza. Kuba kati gwe ekizibu kyo kiri ekizibu eki. 1 oli mu fix. Baakuwa ssente ne bakusindika n'ozisaasaanyiza emutundwe gye mukola jamu session, munywa soda, munaaba, musala ebyayi, mukuba embeekuulo ku masannyalaze g'omusajja n'ebyuma. Ssente zonna yazitwala n'azeddiza Jerusalemu sale ne musigala temukyalina ssente. Kyova ne ku 31st mwakoze jamu session. Kati olina stress naye ng'ekituufu okimanyi. Federation yo baakuwaamu Nyamutoolo. Era osula weewuba ku makya mpaka lwaggulu ne simanyi omwewubya mu mystery eri ya Janet kubanga amaka ndagamba abantu amaka bagatwala. Nanjiri gwe yakatoolo yali lero ya musajja mu kiga eyakuwadde amaka ago gabeeremu gewawasiza muleema amaka bagatwala. Nyamutoolo mwewujjira mu mystery oba oli wa Nyamutoolo gye yakuwasiza era na kino nkiddamu kigamba public. Kenzo tawasangako Nyamutoolo, Nyamutoolo yawasa Kenzo. Nkiddamu Kenzo tawasangako Nyamutoolo wabula Nyamutoolo yawasa Kenzo. Amanya amaka ga Kenzo nga basulamu ne Nyamutoolo nga amaka ga Kenzo ajje wano agateeke wano. Corporate yo baagi kuba giyita Nyamutoolo ko advocate. Mukuba jazzi, mukuba simanyi besigita, mukuba buli kimu ne mukuba n'ensaasi ensi n'enyumirwa naye nga bano tebafunye wafuna eyiyo mu kitanda ogirina. Period. Toyina muntu gw'obuzaabuzaano kubanga buli kimu kyabalimu okuteeka mulina okukibeera mwagala nnyo ebyempuna. Ali n'ekirala Museveni bwe bagenda okukwata abantu amanya wikinensi y'omuntu kintu yeeno n'akukwata ewantu awo. Kati already yamala obbaawulamu mmwe kennyini. Ragadi yakwata abantu bonna bagenda eggulu era gwe bawandiikira. Sebo njala kubuuza abayimbi baka bakuwandiikidde ebbalo bukyanga omwaka guno gwonna oguwedde guddako nga bagenze eggulu tebafunye ebuzibu. Buli muyimbi n'agenda eggulu babadde bamulifaalinga ku Ragadi so siggwe kubanga gw'oli finito. You were finished. Tulinda kintu kimu kubuuza accountability eya billions za ssente ze baakuwa z'otayinaako mutwe na magulu. Era ekitaanya abayimbi ba Uganda mwenna
kumanya level gye mulimu ne mweteeka mbi mutasobola ofuna miliyoni ospendinga miliyoni 5 kitegeeza ojja kukomekereza nga oli mwavu kwesa mu kifaananyi kye mutasobola. Banno bonna bakumaloga twagala corporate. Museveni n'amanya nti Kenzo kyeki mutatwatwala lema lekati kumpangire omwana bamwokirira na mwito from nowhere ne bakuteerawo omukazi. Omusajja yali yabeera bijujulu buli kasawo deno dere Nyamutola akubeera nonga ku pesa tovaawo beera wano weno ina stress byo ino okwogera kati nga njala kutegeeza nawe nkuveeko saala kumalako budde. Ng'oyagala okumanya nti abasajja bano Kenzo alina ebizibu ne banne mu music industry. Mwasaba corporate siwa kiriti Balamu si promoter si minister yes tasobola kubayimbira nabagante basajja bano corporate wakita bogerera mukazi wo corporate yini gye baakuyenya Mutoro kubanga musula muyimbe ekiro nga mukuba band corporate eno corporate gye baakuyenya Mutoro minister Mulamba tebasobola kwegatta ne Balamu ne basobola okuteekawo amaanyi abayimbi okikene bwa corporate lwaki bagikuba. Oyina Balamu wano minister oyina Nyamutoro corporate gye bakuwanga gwe omuntu lwaki oyina Rwagadi atuuka wa Salimu Sale lwaki bana abasatu ni minister Nyamutoro band corporate yo Balamu minister ne Kazibwe Dani bana abasatu basobola okugamba Museveni aba corporate bagikuwa. Na kino kanvu wano nga nkyogedde olwaleero. Oba nkireke? Nina kyogerako dda kankyogerere ddala. Museveni takuwa kintu nga tamanyi gye kigenda kukomekereza. Naye eyo corporate gye baakuwa ejja kujja mu photocopy akitegede kula mukama engole z'amaanyi. Museveni takuwa kintu nga talina nsonga lwaki akikuwadde. Baakuwa Nyamutoro nga corporate okusinza naye ojja mufuna mu photocopy gwe kenyini ojja kukomekeza nga ofuse photocopy. Ekyo nkikubuulira okusinziira ku information gye nina na biki binjogera ojja kukomekereza nga ofuse photocopy ya corporate. Gwoza okuza tuli munyarwanda muno lwete basaaga abalina ka group akasita bakosanga bakumala obakumala dda tukyalina mugaso ate n'ekirala nve waawo bana Uganda mwena jana muliza statement eno gye ngenda okukola betuyita abayimbi mu Uganda the real artist they don't make chaos they are very silent. But these pretenders aba pretending anti ba artist or musician be basinga okuba endulu okwefuutiikawo okweraga nti bayimbi nga tesi bayimbi. Abayimbi abaddala nga akutte microphone nga ayimba nga eddoboozi si terinywedde enjaga terinywedde wayini terinywedde ki teboogera bali so quiet and polite baasirika. Naye bana abakokulimira mbitoogo ne bakola amaloboozi ku nsozi ne mbitoogo nga n'okuyimba bagatta ebigambo kugatta bugasi batufuukidde ekizibu nga beeteekawo nga akajonjo nti bayimbi bano si bayimbi. Abayimbi mu Uganda baasirika teboogera naye bana abeefuutika nga akajonjo amaloboozi bagakolera mbitoogo eri e Busega bagakolera ku nsozi balinga misabu abasabira n'alyoka ajja ng'anywedde akayaga amaaso gamutunguse n'agamba nti ayimba n'agattagatta ebintu n'akuba ate the moment kasita mwatandika ebintu by'okweteeka nti gw'oli mu ddiro lyo oggyemu engatto zo ziwunyanga ekizibu otadde ebigere ku mmeeza otandise okukwata keyboard otandise okukubakuba mwe mwewandikira ne mweproducingira tulina ekizibu nti buli muntu alowooza asobola naye abayimbi abatuufu mu Uganda baasirika bano abasajja bazibe babasindikamu okuyimba ebintu bitategerekeka bye basinza okuleeta obuzibu mu Uganda
kubanga nawo open jala kyogera kino kankyogere nsi ekitegeere bwe tuba tunoonya abayimbi mu Uganda a real artist oba true musician Kenzo mbayimbi ba Uganda tolimu wadde wafuna success from nowhere tolimu yimbi bwe tuba twogera ku bayimbi tolimu yimbi just okokolima bukoko nwafuna bufunyi kisima tugenze ko lesimego muyita simebi kibi lesimego oyo nesimu yimbi ono okabira nesimu yimbi oyo just oluyiro lwa mufuro muyimbi oluyiro lwa mufuro muyimbi yo simu yimbi just mukoko limi ngeko ko wenakera ku macho kwazi kusakusa 11 ne kolimati kokoliroko ne mayanto budde bokedde oyo nesimu yimbi jako ono simanye fo simanyani abamuyitani ono mutabani wabidandi sale muguweddalu ono esimu yimbi era choba ne munde mu 3 ne mu top 3 abasata babaddewo yabasinga mu bukulu yali aliruda mu kutandika music industry gatta bebe okwateka million okwate kyagulanye bebe yabasinga obukulu ne tunula music gwa ayimba bonna si bayimbi ku group ya abasatu kuliko omuntu omwatali mu bebe kulu simu yimbi just yafuna bufunyi kisima abayimbi basise omuntu gwe bayita omuyimbi kati kankunyonyola olwaliro labe omuntu gwe bayita omuyimbi ne bwaba teyakoze rehearsals n'aba teyawandiise luyimba basobola okuba rhythm n'afuna message n'emugira n'agimba ng'efo bakayita kapera nabanga asobola okuyimba ebigambo nga bigattagana mu maloboozi agakwatagana obulungi oyo gwe bayita omuyimbi ne banajjanga wandiisa alinga wandiisa ekiraamo n'agattagatta ebintu binajja n'akuba mule muyimbi no abayimbi gwe bayita omuyimbi eddoboozi tebalikozesa bintu byakukaka simeka mumala okulyayo bikola semenzi gy'ennyimba no gwe bayita omuyimbi nga muyimbi ajja muzira mu studio bwati n'awulira nga producer ayina ekidongo kyataddemu ebigambo ne bijjanga in fact for starters omuyimbi yenna abanga omusamize Paul omuntu nyakuba ngagenda kubula buli kikati n'omuyimbi omutuufu yoyo omuyimbi omutuufu music yeye nyini music ku bantu bonna baperformance mu lubiri Kingi Sako wazenge kintu kyekola bwekoze lengera abazeeko nebyo tebasobola bibagamba nze ngendo bibagamba ate mulaki mujja kunkola kubanga amazima angamanyi eyo industry nalingi baddemu ojja kubuuza wali oyimba ddi nali sinatuuka mu kuyimba kubanga buli kintu okyetegekera ogenda okikola okitegera ne katulina obuzibu abantu abefutisa music industry befudde nti bayimbi bali so si bayimbi bali bagwa bugumu kintu wano mu Uganda abasajja abayimbi naddala mu ono music yakajja abeerewo batono nnyo kati walogo baziika ne radio yafa naye n'omuntu omulala yasooka okufa ennyini yafa waali naye nga waali atambula oli yafa neno yafiirako so kyembagambye mwegendereze nnyo nga tonnayogera kintu kyonna mu kamera making sure nti kyogerako okimanyi era ng'okitegeeza mweke nnyini singa mwateekawo okuguguba nomugana no okola ekintu kyonna twetaaga copyright naye mwandivunye Kyagulanyi emyaka 7 nga mwali mufunye copyright fe tetwalina buzibu kuba Kyagulanyi yagamba naye copyright ajja kunnyamba ne muvumu omusajja copyright mugifunye sente baziba wadde muziridde ziweddewo mutandise ate nga mulina okuleba bagamba oyimba olimba dakiika 3
noga nti oli muyimbi omusajja Erimani Basudde yayimbiranga eddakiika nga Kaferazi Wero Sebatazi Wero Afrigo Band genda ku nyumba za Kyagulanyi zibula mu ddakiika 5 plus nenga zina message ne katigero omuntu badde bakola oluyimba nga terulimu wadde ekintu just batadde mbotesi kiduula kunywa mwenge kuteekamu kintu kuba bukubi you see music era mbabadde muyita bayimbi temuli bayimbi no muli baseddekezi talent mwagitunda ne mutunda ne rights zammwe mwenna okuwako ekyokulabirako nabala kizo ba obuzibu okukitegeera kambazeko mu comedy katono nnyo omusajja gwe bayita Amoti Omubalanguzi nze muyita Bugiwugi ne bw'omutumira butunulizi ng'omusanze nti oyo is a comedian kati ne bw'osanga omuyimbi ng'ayogera bwogezi n'abayimba tebataddeeko rhythm otegeerawo nti ono muyimbi sanga benjogeddeko awo mugenda tandika okuyimba awo situgenda kulwawo sagala tulwewo nnyo ngenda bagamba ekigambo kimu nga nfumbi kino video yetandise omwaka ekizibu kya Uganda mwenna ekibatawaanya mu bakenzo baani mwenna ekibatawaanya bamuyita Museveni ebisigadde bijja kwesotinga byonna wayimba volongoto okyasobola okuyimba volongote wantu wenna wayimba biwobo kyasobola okuyimba biwo wandibadde webuuza nafulumya ennyimba bati banjagala naye wakisi kyasobola kuyimba nnyimba ze nayimbanga Museveni yakuyamba wali okola kati ate no kakwata ensobi mu kavidiyo kano wagambye nti nze mpagira Museveni kuba kinkakatako yennyambo nali siina ssente Museveni yakajja kuwa ssente recently nenga music industry obadde obbanga ssente zobadde okola zibadde ziragaludawo kitegeeza nti gwe weetundayo bwayimba biwobe ne system volongoto waberanga ne bivulu buli wamu kasita wagenda ne wetundayo omwoyo gwe ne corporate yo tokyafuna bivulu kati nyamutolo ya controllinga toyina gyolaga togenda ano ne bwalo sinka tokyabasinkana period ukitegere kuba mwetunda ekizibu kyammwe mwenna fere tuyingira mu business yammwe mubere bayimbi tewali abajjeko kitiibwa kyammwe nenjala baga ekigambo kimu nti ekizibu kya Uganda amuyita Museveni mu buli sector yonna music industry Museveni yajoonona ne muganda we Salimu Sale kasita mwaddira omuntu atasobola kuyimba de sisiri tumukoye ne mumukwasa corporate ne mukiriza abategeerere nga ali guru mwali muwedde kasita makiriza okolera Museveni musirike ku bizibu bino bana Uganda mwali muwedde kati olwaleero mwenna abadde bayita ku mitimbagano 31st yasaze buli muntu yategese ekivulu 31st yategese buli yategese ekivulu mujja kula nekyabadde mu nkuuka nga yakitegese akaaba lwaki already economy eri wansi abantu bakyalina ssente tu inflation eri waggulu oyinza okulaba omuntu yayingiza abantu baweranga mutwalo ogenda okubalana nga bakyamubanja so byebi tubagambye ekizibu kya Uganda bakiyita Museveni yakyankalanyiza buli kimu nammwe yaboogeza ebige by'ekisimu andi bate mubyogera amazima mugamanyi nti omuyimbi yenna omuwandiisi omuzanyi w'akatemba yenna ekintu kyasinga okufunamu ssente bakiyita corporate mu America abayimbi abaafa bafuna family zifuna ssente naye nga baafadda n'abaliwo nga baawumula bakyafuna ssente nga ssente ziva ku mitimbagano ku TV ku radio n'omuntu akozesa oluyimba mu firimu muzanyo bakyafuna ssente lwa corporate mwe kibalimi okutegeera oli amanya ati singa n'aba corporate jjukira be balina mabaala be balina woteeri be balina TV bananyini radio temwasooka kitegeera mu bwongo bwammwe kansooka embazzeeyo kate nga sinafondekera wano Museveni ne Salimu Sale ne famire yaabwe be bananyini mahotero be bananyini TV be bananyini radio be bananyini mabaala ompulira bulungi nnyo
music ono gyazanyibwa gyalina okuzanyibwa basasule sente kati kyebalina okukola mwe kuba kontrolingira eno bajja mu bizinensi yamwe basingala nga bakozesa ebintu byamu okuweerere ne abateekamu ne divide andu ne babaawula temwakimanya waliwo ledi esobola okwogera kuva kumakya paka lwagulu nga tekubye luyimba Kebere TV waliwo ebbala esobola okunywa mu mwenga abantu basirise bonna balinga bafiirwe nga temuli music waliwo hoteri esobola okubeera nga temuli mu music Kebere kafutiria ihayo nga temuli music waliwo omuntu asobola okuvuga emmotoka mu nsi yonna nga temuli mu ka music tewali bano baamanya bannanyini business ti bana ba corporate bagumugenda tandika basolooza Nagatusooka tubakwatirire tubagine mu politics tubacyankana bana agenda okudde mu rufuma zo kuyisawo ekyafu temwakisoboka kitegeera aho tuvuddewo tugenze ku nsonga endala abantu bangi enkola ya Museveni ebadde ekyabala by'okutegeera butya bw'akola na butya bw'awamba mu bwongo bw'abantu. One yasooka n'ajjawo amateeka ensi n'agireka nga teri mu mateeka mu balowooza nti waliwo amateeka. One n'addira bannaddiini n'abaholdinga nga yabafuga n'abateekamu n'abantu. Ebbanga lyonna abasiraamu ekiri abasiraamu basiraamu bali abasiraamu nkiddamu teri ddiini mu Uganda eri against basiraamu wabula basiraamu bennyini bali against basiraamu bannaabwe n'eddiini yaabwe nga Museveni abakozesa. Buli musiraamu yenna akubiddwa amasasi abadde mu lukolo mukubisa amasasi musiraamu. Buli musiraamu yenna attiddwa abadde mu lukolo mutta abadde musiraamu. Buli musiraamu ali mu kkomera abadde mu lukolo musibisa mu kkomera musiraamu munne. Nabega mizikiti siba katuluki siba protestant siba lokole basiraamu nga Museveni akozesa basiraamu nanyi kyabalimu okutegeera. Mwenna abamanyi Sheikh Obed Kamulegeya wali weebuzizaako lwaki tajjaako sani giraasi ebigiraasi bya Olodingi era lwaki abadde aweerezanga Museveni ebbanga lyonna bano besajja beyajja akozesa okubeeka obusiraamu ebbanga lyonna.